Okuziika kuno kw'ebyafaayo kubadde ku kyalo Jjoggo kino kasangibwa mu ggombolola y'e Goma mu disitulikiti y'e Mukono. Omusajja amannya ge nga ye Simon lye babadde basinga okutegeera yavudde mulamu bw'ensi eno kyokka nga kigambibwa nti ono abadde amaze ku kyalo kuno emyaka nga giyiikiriza mwana naye nga tebamanyi wa gy'ava. Abamu bateebereza okuba nga yava Rwanda, abalala nga bagamba nti alabika Murundi oba yava Burundi, abamu nga bagamba nti alabika we Kayunga n'ebigambo eby'enjawulo. Ekisinga okwewuunyisa ku nfa y'omusajja ono nti ku kyalo kw'abadde emyaka gyonna 40 oba 35 abadde tafunanga kifo kyonna kyabeeramu oba ngeri y'okufuna akapoloti oba akabanja, naye ng'ate abadde yafuna omukazi n'asula n'okumuzaalamu abaana 2 balamba. Kati ono bwe yakutuse oba bwe yafudde nga abatuuze tebalina wa kumuziika, kye basobodde okukola kwe kubira poliisi nejja n'emukima n'emutwala mu ggwanika e Mulago. Olwo nno nga wakuziikibwa nga Mulago bweziika abafu baayo bano ababeera babuliddwako abantu baabwe ababeera baludde mu ddwaliro. Wabula ekyo nga kyawedde bamaze okumutwala e Mulago, ate walabiseeyo omutuuze omu eyagambye nti kikafuuwe omuntu ono okubulwako amalaalo. Bw'atyo n'agenda mu process n'addamu n'agiyitamu n'addayo e Mulago ne bajjayo omulambo gw'omusajja ono ne bagukomyawo ku kyalo Jjoggo era ne bagukumira n'olumbe ne bafumba n'emmere ne bakola na buli kimu, nga kuliko omutuuze ono yasabye amuziika ku kibanja kye oba oliawo gikisemba nti abaana be baliyo bakuze, amalaalo ga kitaabwe baligalabirako awo nga bagamba nti ataffe wano we bati we bamuziika. Bino nno byonna byolabya bye bibadde mu kuziika kw'omugenzi Simon. Era kuziika kuno langira byonna ebigenda okukolebwayo kabeere nga bikuwa ekitiibwa era nga bikugulumisira kabaka na buli muntu yenna agenda okuwerekera. Nsaba abeere n'obugumiikiriza okutuusa bwe tunaamala mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tukoyanziza tukuwadde ekitiibwa mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Kigambibwa omwami ono kitankanibwa wadde yave watuufu. Abamu bagamba oba Kayunga naye ng'ekyamazima naffe twamulabira kuno n'afuuka mutuuze waffe yava mu butuuze era abadde asuya ddala awo abadde abeera. abadde wagwanga ki Munyarwanda muki eby'eggwanga libadde litankanizibwa naye ng'era alinga abadde Omunyarwanda. ebbanga lye mumaze naye ku kitundu temuwulirangako nti ono ye muganda we, temuwulirangako nti bano be b'ekika kye? Yabadde asinga okwogera gy'emyaka gye naye nga bayita swatunyonyola nti yono omuntu we oba yono. Abadde alina omukazi era oyo omukyala yennyini gwe yazaalamu omwana kubanga alese omwana wa myaka 6. Ekyamazima y'omwana yekka gwe tumanyi oba owooluganda lwe. Kati ono omutuuze amuziise y'ani? Omutuuze amuyita Mwami Ddaani yatuyambye n'atuwa ekifo osobodde okugalamiza muganda waffe ono ku kibanja kye. Yabadde bitusobedde naffe twebuuza muganda ffe tumutaddewa tumugalamizza abo era nga bitusoberedde ddala. Nasooka atwalibwako e Mulago. Mwadde mututte Mulago aziikibwe mwene enziika ey'abantu ababuzeeko omwasiriza e Mulago. Mulago beziika mu gundi mu limbo. Ekyamazima si ye ebadde entegeka yaffe ne naffe tubali tukyatetenkanya ne tugamba kasooka agende mu ddwaliro. Wano wabadde abeera abadde mupangisa? Abadde mupangisa naye nga baamuludamya ng'era abeera ddala awo kubanga era wabadde n'omukyala ng'amulinamu omwana w'emyaka 6 gwalese. Ekyalo kino bakita batya? Ekyalo Goma Misingi era nga nze nkitwala kansala wammwe Kibule Simon akiikirira Goma. So abadde agamba nti alina emyaka emeka? Emyaka tuteebereza nga abadde mu myaka nga 65 ku 68 awo. Ku kyalo kino alinza okuba nga abadde amazeko bbanga ki? Emyaka abadde myaka 3 gy'abadde amaze kuno. Abadde asinga kukola mirimu ki? Abadde yeeyiya mu bwaddiire obw'amataka n'ebiralalala. Abadde teyasobola kufunayo kapoloti konna oba kaki? Afudde ali mu muzigo era wennyini baabazisaawe. Okay. Nobody has summer. Omuli wazito.
afite obulwadde bwa sukaali na puresha alese abaana n'abasobola ate omusajja ono Simon agenda kuziikibwa naye okusinziira ku mbeera nga bweri waliwo omutuuze yawaddeyo ettaka bamuziikemu. Abadde kuno okumala emyaka kumpi bagamba nga 30 naye nga tebamanyi wa gye yava, tayogera wawaabwe naye ate yafudde. So abatuuze beekozemu omulimu, waliwo omutuuze yabawadde ettaka, waliwo aguze keesi, bagenda kubanga bamuziika. Biri ku kyalo Jjoggo kisangibwa mu disitulikiti y'e Mukono mu ggombolola y'e Goma. Bano bonna boolaba abantu bagenda kuziika era nga waliwo akatemerero akatonotono okuva omulambo gye gubadde. Omulambo gubadde waliwo omutuuze era yamuwa ennyumba wabadde ng'asula, kaakati bw'abadde alwalidde era we yafiiridde. Kati omulambo bagugjayo bagutwala ate wali omutuuze omulala eyawaddeyo akataka bamuziikewo. Naye ensi n'ensi y'abantu mpitirivu nnyo nga bw'ogenda maaso n'okuba ng'olaba era nga embeera bw'etyo bwefaanana. Enkuba eringa etonnye naye omusajja ono abadde n'abaana bagamba nti abadde n'abaana be 2 n'omukazi we. Abadde yawasa n'omuhadayina n'omukazi naye nga n'omukazi bamubuuza bbaawo gw'ozaalamu abaana weewa nga agamba atambuliranga era simanyi. So kati katugende ku ntaana tulabe ate ekigenda okubeerayo. Yentana Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kusumba jangu. Kayo padima. So yembeera eri ku ntaana ntaana bwetulagisimira agenda kuzikwa mu ttaka direct nga basobola okufunayo keesi bamuteekayo mu omusajja mumuzika gwangalye wati mumuzika Emberenyi mu ggwanga bakola kiki?
Munjire taka. Musumba kulembeddemu ettaka mutakevu mu kusobola abavuka bateekako emiti wagenda okwalirira bwebatyo mpaka eziiko kw'ebyafaayo etonya mpitirivu Mabati. Atumenda mukaya na mabati. bayeta busera abantu mabati mukachuse gabele bwegati. Musale sanja. Musale sanja. Nini yo najitwala. Amabati gajja. sajama Mozo saketi mali. Wetu waluyimba. Tweshikido. Tuli mu lugendo. Tuli mu lugendo. Tuli mu lugendo. Fena tuli mu lugendo. Olwa Mukama waffe Yesu. Oluvannyuma kwolwo tulisukira ku lwa Mukama waffe Yesu. Olw'oluvannyuma kwolwo Labanga ekirevu. Sujja Mugamba yetegereze bamutwala bamujja wano. Yetegereze empita gyagenda oyitamu okumujjayo. Kasujja. Wetegereze. mabati gago bagalese naye nga abavuka badasobola batekeyo endagala n'essanja ate tebazijjayo bateeke wano byonna bibeereko byonna bibeereko
Nenda sebo. Bela mu. Wadwalije kama kayumba kambi. Avudewa. Abantu baje kusabira ndani. Tulizukira kubakama waffe olw'oluvannyuma kwolwo. Kafumiro kwa mama ndo sokeri. Mekamenye menya mabati nawe. Yalabye ng'enkuba ejja ttonnya nga tumuzike mu muti. Toba olaba enkuba tetonnye. Ffe tetutoba. Obwonga alina. Olaba enkuba bwetatukuba. Yategedde ng'ejja ttonnya. Ate abigoberera. Tuziika omulundi enkuba erina okutonnya. Abadde mulundi. Kyekyamulema okudda e Rwanda. Bamuyita Kamuwanda. Kamukanda. Kamukunda. Kamuwanda. Ateka kwa msalaba.